Minister Barambaruga Haratenyi omu rukiiko rw'abanyamakuru yabanaayoreka ebishanyu omu district zitari zimwe na zimwe omu kyanga kya Nkore aho atayayire. Omu rukiiko oru Minister Baramu yayebuza ahabw'enki district y'Isingiro etwire neesinga district zoona kandi obu niyo eyebembire district ezatayayiremu omu bushomankuzi omu kyanga kya Nkore. Isingiro eringa ng'eri n'ensi yaayo we wali road block esolooza emmotoka ezireeta emmere, we wali abatunda emirimo, we wali abakulira abavubuka beegabanyiza ssente, we wali kawo atamanyi kigenda mu maaso. Kwegamba Isingiro yo ate bayaayi basasula ssente bano abajja abava mu OPM okumonitoringa mbu service delivery bano we basinze osinga otya nga gwosinga obubbi. So ne bano abamonitoringa tugenda abainvestigatinga abaleetinga district mweno yesinze. District zonna zibagamba zisinze, simanyi namba 3, simanyi namba 4. Yeah, thieves. Ababbi bayiga bagaba ssente bano abamonitoringa ne bagamba eno yesinga. Auditor General wajja ne bamuwa naye n'agamba bano tebalina kizibu. Kati ffe katwekole audit y'abantu. Abantu kati bakola audit balabufu, abantu babuufu. Nze ngenda kukolera abantu nga President yagambye tukolere abantu. Minister najanga mu districts ahajire Kabuhweju na Mtoma naye nguzetekire Musheke kandi mu districts zombi asigire yaragira abantu 14 okukwatwa. So Mtoma abantu 14 abo bakwatiddwa, abamu bakyadduka ne tujja kubakwata. CID ne anti-corruption ejja kubanoonya, abeena misindo abagende Kenya babanonayo. So duka next right okuduka kijja kukoma. Nabo mu mbalala muno abasinga badduka. Nete kitugana kugenda maaso kuteekayo fayiro zaabwe wa DPP kubanga ku mulimo tebaliko. So ate kati interdiction tujja gikyusaamu oba ku interdictinga ne sente zonna baziyimirize paka nga okwewozaako kuwedde. Balyoke bakusasule lumu obanga tolina musango bazikuwe zonna. Kubanga kati ababbi agamba bamu interdictinga ng'agenda mu kkooti ng'afuna bail. Ng'abeerawo ng'ali omusala ku milioni 8 kati nga kaawo ajja kufuna 6 nga talina kyakoze. Kkooti ne webeerawo emyaka 2 yabeera yeeriira. Ogu yashekerera abatandikire ku mutiinatiinisiriza aha mikutu ya za Kanyabwengye ngu naakoresa ebyoma by'omu kampini egi agumize ngu bagenderire kumuyaha muramwa ekitarabaasike. Ebyange ebya kampuni yange okola anti-corruption crusade oba rally mu local government nakayingiramu nasanga bambi basajja batte balina ssente ate nga njagala kampeni eno y'okwanika obukenuzi egende mu maaso. So nensalawo nga omu kwabo Abannayuganda abalungi ba patriots nembawo ebyuma bya bwereere kubanga mbadde nsanga abantu bangi nga sobola kwogera nga bwe njogera nammwe nga sina muzindaago. So ebyuma ebibadde bikola alaale zonna zibyakakola alaale kumpi kati 15 zibikolera bwereere tewali ansasula. So ababogera bibatamanyi mu bikomye ate mbawo amagezi muyige ebyo mwogera mugende mwebuuzeeko ku mateeka mugende ne mu parliament mbabuuze oba olwo sente ze baaprovinga ez'okola guno omulimu gwe tuli mu kukola. Omwishengerokazi wa Shema Adrian Mwebesa yasiima ekibaramu ariyo naakora okulwanisa enguzi omu ihanga. Mutwire nimutushaba ekiganiro, mutwire nimutushaba okugambira abantu ngu enshonga zanyu zirike President. Ngenda kubagambira ngu President ali aha yamutuma kandi naza kutwara enshonga zitu zona niziba ziri aha line. Omurankore Minister Baramu atayire Mbarara City, Isingiro, Buhweju na Mtoma kandi naija kugaruka mu districts ezi okureba ebyasigire yaragira byaba byakozwe abone kuzo mu districts ezindi omu kyanga kya Nkore. Ikutandukana nyenkyakare naija kuba ari omu Pakwach, Maracha na Ajuman. Gasha kwa Ram Edwin.